tutandika butandisi etandikiddewo ate nga Wagaba Andrew yazenga director wa filimu eno bulambalamba. Tulese bangi nnyo ku lutimbe nga nakuya Angel. Tutandika butandisi lutaako Metone Kayanja naye tumukomezaawo nga bw'ogenda okulaba. Ate nga Bale Richard naye tosanye musubwa. Filimu ya mulembe nnyo ate nga enyumo Kamala. Mubiru Akila naye tosanye musubwa tumwina ku lutimbe. Nalubega Fiona naye bw'atyo mwali nnyo. Gujja bagide nga bw'owulira entandikuwa. Ate nga tulese na Musisi Zubeda ku lutimbe filimu bagiyitaani bagiyise Omusambwa ATIIKA bwetyo nga yeri ku lutimbe ATIIKA Musambwa. Kati no filimu gyetandikidde tutandikidde ku maama alyena ali mu kusaba Katonda alina omwana we Nanyanzi Magi tumulina mu filimu eno nga muwandiisi waayo. Nyambo nkwatireko nfuna akalimu newe kanaba kakusimula nga maka g'abantu nja kikola newe kunaba kola kino kama munnange ngenda kukikola kwengayirinde tujja mwene embeera gyetuna kwengayirinde zijja mwene embeera kwengayirinde yenkwe munnange yegwe mukwano gwange yekka gwe nnina bambi nkwegayiridde. Mama ali mu kwegayirira Katonda bambi ayinza byonna Namugereka Ddunda abenga amusobozesa okuba nti amuyisa mu mbeera gy'ali mu embeera mbi nnyo. Mukazi watwali wano single mother okulabirira omwana si kyangu ate naye kennyini okwerabirira si kyangu. Wagaba Andrew azenga producer waayo. Eno eri ku ntandikwa filimu ya mulembe nnyo, filimu y'abaana Bannayuganda era ng'enyomo Kamala nga bw'ogenda okulaba. Tulese bangi nnyo. Salimatiya naye mwali nnyo mu filimu eno. Ate nga Wagaba Andrew Butereva azenga director nga bulijjo IvanmcA n'omutindo tutandikiddewo. Kati naba akyasaba Katonda ne zireeta akonkona. Kakali bagamba ebyembi nga binajja otuyana ku ggolu. Akonkona nga yerandiredi. Nange ensanyusa okusanga. Kukimanyi kyenjagala. Gujja bagidde. Kati no mukazi twatandika kwegayira landlady munnange nyamba. Kakali mpayo wiki emu nkusasuleko omwezi gumu nsigazeeyo emyezi 7. Golowooza zino ennyumba nazizimbira mu masiikini. Landlady amubanja emyezi 8 naye amugamba nti mune enyambo mpeyo wiki emu nsasuleko wakiri omwezi gumu at least aze ne chairman. Ate mwenna muli batuuze ba. Ono ye chairman Kabuye John amanya g'obuzaale. Olaba engeri gy'okwasaganyamu omupangisaawe wakasente kati naye oli mumuyisa. Landlady wate chairman agamba nti mwali badde mukkaanya munnange. Gwako. Toyina kyotamanyi. Chairman byonna abimanyi ono ebbanga lye bamubanja lingi kwegama lingi. Ayogera ekintu nekita. Leero alimba kino enkya n'alimba kiri. Kintu ki? Atambula. Kaakati Landlady agamba afulume enju yange mu bwangu ddala. Mukazi tutabitegeera bambi mukyala midwa nga Anita mu filimu eno. Ate nga ye nakuya Angel amanya g'obuzaale. Ategeeza chairman negayiriraako. Era nga bw'omugamba nti ngenda kukola bwe ntokola bw'oti. Kali chairman agamba nti bw'oba munnayo osuubiza n'otatuukiriza awo nange mba siri sayidiyo. Ne chairman amuvuddemu. Kuba omusango guviira ddala ku ggulu lwaki w'okola endagaano n'abantu totuukiriza. Akola endagaano n'atatuukiriza kati ssaawa eno chairman naye amuvuddemu. Zimba kwewonya ebyo. Landlady seba atabuse myezi 8 abanja muntu omu bannange ne boobeera ggwe. Ng'omuntu alina ebizibu byenkanawa naye ng'omubanja emyezi 8 otuuka n'otendewalirwa. Amugandi kaakati neetaaga ojja ebibyo mu nju yange. Agamba nti kantunde ku bye nnina mu nnyumba munnange nkusasuleko Landlady nedda. Nedda fuluma bufulumi nju yange. Landlady atabuse. Mama yamba ngoye ndi nze akuzaala vaayo n'okuvaayo. Nno Landlady abamu bagumiikiriza naye atuuka naye kennyini obugumiikiriza ne bumuggwako n'atuuka waakoma mugumiikiriza.
kakati nga akasukira omukyalo n'obuntu bwe kamu bubiri ebweru sikyasobola kuta chairman yamba ayogera naye nkwegayirira sikyalina kyenyinza kuyamba ayino chairman aweza chairman nakuwa akalulu mu bizibu chairman omujjukira ndi wamuwa akalulu amugobye amugenda kwate kuba ogenda amuwaddemu obugoye butinitini mama kazi jangwa bintu byange byonna mugenda mumvire ebintu landlord aganyo bijjamu bakambijemu ebintu byange bintu ki kazi jangwa abantu boga mutasasula na myezi omuntu amubanja emyezi 8 mbojjemu ebintu ojjemu biki bino tolina kyojjamu genda nogenda muno mulimu sayidi bono ayina side board ye ayina ekitanda ayinamu ka TV ke mukazi wattu byonna landlord n'abimulesa endagaano girakwata bulungi ebintu nange babinyame ebintu bakwatirira ne chairman yanoonya bwayamba amagezi gamubula mukulu chairman firimu gambye eri ku ntandikwa eri abakyala naddala abakyala nga bali mu mbeera efaanaganako bweti omuntu n'omusanga mu mbeera bweti naye nga embeera ye mukaka okubeera nga afaanana bwati kaakati landlady atabusa agamba nti nja kukusiba landlady byonna bimuleseza mukazi wattu byalina mu nnyumba eno akativi akamuleseza obuntu bwe bwabadde alina mu nnyumba landlady abumuleseza chairman kwegamba ye yabulwako nekyayinza okwogera tubakubanja emyezi 8 kati oyinza kuwoza ki ekipya ngera bwe bagamba nti ekuba omunaku tekya maama ateera ennaku yamutandikira okumuyonka butaaba abadde akyasaba katonda amuyamba amugondeze mu mbeera kati ne landlady wuyo amufulumiza ennyumba amufulumiza n'obugoye obutonotono ate ng'alina omwana ow'obuwala eno nno eri ku ntandikwa nga bwe nkugambye bagiyise ATIIKA omusambwa ATIIKA maama yagenda maaso n'okukaaba ne muwala we nga bw'akaaba kati okuva wano baddawa kyekyebuuzibwa buli abadde akaaba ng'alina waateeka oluba naye kaakati nawaateeka oluba tewali bw'ate mukazi otto ng'akwata ekkuba atambule mpolampola ziwambazza naawe okudde watuufu talinaawo nti oba we wano we ŋŋenda oba tudde sayidi kimwana wange oba tudde ebuule oba tudde ebweya tunuulira eno egenda maaso era ng'eri ku ntandikuwa bw'atyo maama ng'akwata omwana we babe nga beeyongerayo naye nga ennaku ebayonka butaaba nga bw'olengera gw'olengera abantu kutambula ku makubo naye ng'ebizibu balina bingi ddala ebizibu balina tomooni tamanyi nawa watuufu we balaga kati no ng'asooka ayimirirako sayidi eno mukazi wattu gambye azanyanga Anita ye naku ya Angel amannya g'obuzaale azannyenga Anita mu firimu eno ne muwala we Lisa namusise Zubeda ye mwana ono omuto kati no baakwata ekkubo ne baba nga beeyongerayo naye nga ne watuufu gye balaga tebalinaayo naye ngeri landlord munne gy'abasibidde wabweru landlady abasibidde wabweru bwe batyo bamala gapaala nga bw'olengera firimu egenda mu maaso nateera era nga abazanyi nagambye tuleese bangi nnyo mu firimu eno maama ali mu kutambula ye amala gatambula butambuzi bw'atyo ewatuufu gy'alaga tewaliiwo agoba kati tuddewa yenna afaanana ati omulabira ddala ng'alabika wa bizibu ala omuntu gw'otunuulira mu butuufu n'olabira ddala ng'enfaanana ye eragira ddala nti ebizibu alina bingi byonna nga bimwetimbye ku maaso kati maama bw'atuuka sayidi eno bambi n'atandika okutetenkanya tukoze tutya mwana wange n'enjala etandise okubaluma ennaku ebakomonta butaaba n'enjala etandise obaluma baddako sayidi eno mu kasasiro munne abagagga batera osuuliramu muno ebyokulya n'osanga bagenda okwetegereza nga vvu nabiwata katonda wange
abantu tebakyasuula byakulya kuba ne bye basuula tebakyabirina. Tunuulira maama bambi amaziga gaatonya, budde bugenda buwungeera, tebalina ke baalidde. Landlady akedde kubagoba mu nnyumba, atambula dde nadde eri. Nga tonnasaasira maama, sooka osaasire omwana ono omuto. Be baana ababeera mu nsi ne yeebuuza ddala banzaalira ki okujja mu nsi eno bw'eti okubonaabona. Maama byamusobera mukazi wattu, tamanyi ki kyakuzzaako kuba yaweddeyo. Lisa, kyenjagala omanye. Ano bw'atyo ng'atandika okubuulirira omwana we Lisa. Kitegedde. Ate manya buli muntu ku nsi omulamu yenna abeera ne pulaani B. Maama bw'atyo annyonnyola muwala we munnange. Pulaani B. Omuntu taggwayo. Tokola kiri kimu. Ekimu bwe kiba kigaanye obeerako ne pulaani B. Amagulu go gasigale nga gakyasobola otambula. Era bw'atyo ng'ategeeza omwana we kasita osibwa nga osigala okyasobola otambula, Katonda ajja kutusobozesa okutumazisaako embeera eno. Naye ng'agumya mugumye kuba ne gye balaga tebalinaayo. Agamwana nange tuye pulaani yeeyongerayo. Ne gye balaga tebalinaayo naye nga tebalina okutambula beeyongereyo. Firimu egenda maaso lina Vj IvanmcA nga nsibuka ku Pentagon videos enateete. Nagamwe abalina firimu zammwe nga mwetago ziteekamu amaloboozi ag'omulembe bwe gati, onkubira ku nnamba yange y'essimu 0753 9 801. Kaakati obudde bwatuuka ne buziba, emisana nooba oba bwabadde kale kale, naye ate bwe bwaziba bannange ne gujabagira. Maama yasalawo atetenkanyiza omwana we waasobola okuteeka oluba, ng'akoleezeza n'akaliroliro sayidi wano eno bafune ku bbugumu. Naye ye ng'omuzadde bambi otulo tumuluma, naye enjala emuluma. Kaakati byonna ogenda obbigatta ngali mu buzibu bw'amaanyi. Ye omwana yamumatiza bumatiza ne yeebaka bwebasi, naye naye yeebasa enjala emuluma. Mukazi otutakyalina wadde essuubi, talina pulaani yonna. Naye agenda okukwata ku mwana bambi omwana nga waali si wabi nnyo. Kati nno enkuba emala etonnya olaba obuzibu. Maama bw'atyo naye ng'asooka yeetetenkanya, ajja asendasenda wano anoonyenoonye pulaani. Awulira olubuto lumuluma, tenumuluma nti lwagenda manju, naye lumuluma okuba nti talina ke yalidde. N'alabayo wano ebbalibbali ekipipa ekiningi n'ekidomola. Aga ndi muno mwasigaddemu ku tutaatuta oba alabamu ebintu ntwaga nti singa nno omuziza kisoba yaliseemukko okulya. Enjala emutta namwo talina kye yasangamu mu kidomola. N'awulira obusungu nga olubuto lumuluma, kwe kulwala alusa ezo. Lumuluma lwa njala, enjala emususseeko mukazi wattu. Ye mukyala Anita ne muwala we Lisa. Firimu egenda maaso bwetyo. Kati nenkeera subuhi mapema, obudde nga bukedde ku makya kyekyaddirira. Lisa yasoose okuzuukuka. Lisa asobodde okuzuukuka yeebase enjala. Naye omanyi baabaana abato baba n'otulo tungi, njala ne bweba emuluma yeebaka. N'asooka anyenyanyeenya maama. Bafunye wano ebigoyegoye bye basobola okwebikka. Maama zuukuka. Maama zuukuka bwakedde dda wangi nga bannange bwakedde dda. Amazima bwakedde dda. Awuli ali nakanyama amuluma, omuntu eyamanyira osula mu buliri yasuze wano we watyo. Kaakati ono ye muwala we. Omwana muwala awulira olubuto lumunyoola. Omanye ekyenda ekikalu kinyoola. Maama enjala ennuma nnyo. Anti wulira, omwana enjala emutta. Maama talina wadde 10, talina wadde pulaani. Kaakati agenda kuzzaako ki kuba naye kennyini yasuze enjala.
Situka tugende tufune ekyokulya. Ano ng'ategeeza muwala we tugende tufune ekyokulya munnange gy'obeera ssente alina. Eno ku kasasiro teriyo wadde akantu konna ke basobola kulya. Kati maama ategeeza muwala we nti gwe situka tugende tufune ekyokulya, tuteekeddwa okulya. Oba tutya omuntu alina okulya. Bw'atyo ng'akwata ekkubo nga yeeyongerayo. Kati emange eno waliwo ka restaurant we batunda ekyenkya. Maama ng'ayingirawo bulungi nnyo ne muwala we. Balina okulya oba batya. Kakati nnyinimu naye ng'ayanguwa. Kale nnyo. Nga asooka abeebaza bakasitoma abayingiddewo olwaleero. Ekyenkumi 2 n'ekyolukumi 5. Kale ekyenkya balinawo eky'ebbiri n'olukumi 5. Tagaweddemu. Ekyayi asigaddewo mukalu amata gaweddemu. Nze ndeetera emmere ya 10 nnyanzi. Kaakali maama olw'okuba nti enjala eyamulumye nnyo. Nnya ono muleetera emmere ya 12. Agamba ono gw'oba oweeyo 2, nze 2 gigattemu emirundi 2 ompe ya 4. Awulira enjala emuluma. Atumiza emmere ya 4 ye gy'agenda okulya. Gy'ayinza okuwulirawuliramu. Naye nga puleesa zimukuba amazima talina wadde 10. Emmere agyagala, embeera mbi nnyo naye talina wadde 10. Ye muwala we n'abitunuulira bagenda kumalako batya n'ensonga zino. Gambye firimu ekyagenda mu maaso bw'etyo. Bantu bangi naddala abakyala basingo mother abali mu mbeera efaanaganako bw'eti. Nga bali ku masitwiti okwo babonaabona. Nyabo ndeeteyo ne kyayi. Ne kyayi ndeete. Kyayi? Kyayi oludde bululeeta ate munnaaye. Ebikopo 2. Leeta ebikopo 2 ffe twenywera ate nga bwe tulya. Wabula nnyini woteeri agenda kulanga omukazi ono endya gy'alyamu. Ne wuuma teyagikozesa emulwisa. Bannange tunuulira mwana wange lya mangu mangu. Lya mangu mangu mwana wange. Olabira ddala omuntu amaze ebbanga kasitoma ne yeebuuza kino kiki. Ono alinga amaze omwezi omulamba nga talya. Endya gy'alyamu ne kacyayi ne kayingirawo. Mwana ne kacyayi kakonywa nywa tuve wano. Ensasula yokka yegenda okuleeta obuzibu naye nga kwokulya ekyokulya bakifunye. Ne bagenda maaso n'okulya. Eno bagiyise ATIIKA. Omusambwa ATIIKA. Maama ennyama n'agivuunyula. Ebyokusasula ayizula oba emiggo ayinawo emeka tamanyi. Mwana naye yali emmere n'agimalirawo ddala. Lisa. Kasitoma abadde atudde wali ye neyeewugula. Maama yali emmere ne kyayi n'omwana we. Kaakati omanyi mwana wange teri alaba nti atewali alaba. Jangu. Nikyoba okola gwe situka weewugulemu banga agenza ofuka. Todda. Kuba emmere erabise okubanga ya mbiro. Anti. Kaakati ng'ayita anti nannyini kuba wa mmere. Anoonya akakodyo kati naye akamufulumya wano. Anti afumbira ku mulyango. Wanji kasitoma. Kaakati laba kasitoma bw'atunula. Abadde nnungi. Kirungi. Mmere yasooka giwaana. Kaakati nfunirayo akaveera mwe nnyinza okupakira emmere yange eno sigireka. Naye obuzibu nga siinaawo kaveera. Osobola okunguliza aga ndi tofaayo ngulizaayo wali ku dduuka munnange sinza kuleka mmere. Taaga kyakulya tenga. Mwana wange enjala eyinza okumuluma nga tate emmere njirese. Nga mugaleeta ssente. Gwe genda gula ku zizo. Ogenda zisangawo wano gula ku zizo. Genda oleete akaveera. Ye amazzi g'okunabako mu ngalo galiriddawa? Amazzi gali wano mu kataasi. Kale bambi. Naye oyanguwayo. Kaakali kumbaawo wonna atetenkanya afulumya atya wano. Kacyayi nako takalekaamu n'akanywera ddala. Kaakati ono bw'aba agenze ku dduuka kuleeta kaveera. Omugezi wano onoonya w'onyamira. N'afuna w'anyamira akaana kamulinzeeko sayidi eno ku bibulooka. Tunulira maama biki byayigiriza omwana. Maama yadduka emisinde yayitamu buyisi. Paka wano. Emmere balidde ya mbiro. Bannange tunulira. Abantu oluusi bakola ebintu ebimu lwa mbeera.
Omwana n'amutunuulira bannange nedda. Bulijjo maama omwana amuyigiriza birala kati bakola birala. Katonda wange Kazooba ki ekiri wano? Nannyini wooteeri bintu byamusobera. Ekyo tukoze okulya emmere y'abaana ne tudduka ne tutasasula. Mukama Katonda anaatusonyiwa. Kaakati wulira. Agamba tetusasudde. Maama mubuuza ani agambye tetusasudde? Bw'ofulumya eggoloza sisasudde. Sisasudde. Yeekangabiriza. Ekiro twasuze enjala nga tunoonya ssente ez'okugula. Omwana mugezi nnyo. Akimanyi baasuze enjala nga banoonya ssente tebalina wadde 10. Kati maama zaasasudde azijjeewa okuggyako okulimba. Ekyo kye bakoze Katonda taababonereze. Ate maama yatandika kaaba. Nannyini mmere owa woteeri yagobaagobako ne babula naye asigadde mu maziga. Bannange tunuulira. Muntu yakedde essaawa 11 n'ateekateeka ekyenkya. Tayere kwetegereza nga alengera akapapula wano ebbalibbali. Ate akapapula kagamba ki kano? N'akasumulula. Nsaba kunsonyiwa. Naye tubale tumaze ebbanga nga tetufuna kaakulya. Wulira ebiri mu kapapula. Na ssente ndizikuleetera. Nsonyiwa. Yamusaba kisonyiwo munnange. Bamaze ebbanga tebalina kaakulya. Naye bw'ali baazifunye munnange alizireeta. Kuba yabali tasobola mugamba nti tuwole n'abawola. Kale mukazi wattu. Naye ate yakwatibwamu ku kisa nannyini ka wooteri nannyini kufumba mmere. Agamba owaayi. Ayinza okuba babadde mu mbeera mbi naye ate bampisizza bubi nange. Kikoze twandibadde tufa enjala. Naye nze nkweraliikirako kimu. Singa bakwata ne bakwokya. Kaakati ye omwana kino kyasinga okweraliikirira nti guno omuze gwe batandise. Maama kwe kumukwata ne bamwokya. Kuba omuze gw'obubbi abantu nabo bakoowu. Ne gw'obba naye kennyini aba talina. Waliwo maama okumukwata nga abba ne bamwokya. Kati yambuuza nti nsigazaani oba nsigala naani. Naye nga bambi embeera maama ye mukoza bino byonna. Kawala ke ne kasembera mu maaso wano. Gujja bagidde ng'omunafu okuzaala kaliira. Mama sirikawo toka. Kaakati omwana bw'atandika okusirisa nnyina omanyira ddala nti gujja bagidde. Sirika. Naye mama. Tubonye ekimala. Omwana ebibuuzo ayina bingi. Kulya tetuwebikka ensiri ne zituluma. Kati abuuza maama ani anaatujjanjaba nga tulwadde. Oyogera nnyo. Naye akaana nako kwogera bingi. Nze ndeka n'okundeka. Ndeka. Ano gaalo naye nga yeetolola ng'addako sayidi eno ng'atuula. Akubyemu ttooki mu by'omu maaso. Nti kaakati ssaawa eno okulya kuzibu ddala. Bwe banaalwala ani anaabajjanjaba. Kuba ssente tewali wadde 10. Ale maama engeri gy'aboggoleddemu omwana we n'omwana naye n'anyiiga n'atunula sayidi eno. Ate omutima gwa maama agamu ne baby girl ate jangu. Omutima gw'omuzadde munnayo maama abeera maama, omuzadde abeera muzadde. Agamba mwana wange munnange jangu nako ne kawulira essanyu. Kaguma naye oba tebafunye kyakulya naye nga maama waali era bali bonna. Ekyagenda maaso bagiyise ATIIKA. Yeri ku lutimbe ATIIKA. Omusambwa ATIIKA. Ye firimu gy'olaba. Maama ne yeegumya ne muwala we mbutuufu ki ekyokulya leero bamaze okukifuna era balidde bakkuse. Naye ekiro ate enkya. Ko bibadde bituufu. Amuga byeyogedde byonna bibadde bituufu mwana wange. Kola. Naye ekyokukola tewali. Byonna bikola lwa mbeera. Tunuulira. Mama. Wangamba buli muntu omulamu yenna aba ne pulaani B. Bulijjo maama kino kyamugamba nti omulamu abeera ne pulaani B. Naye ate gwe ondabikidde ng'ayina pulaani A yokka. Pulaani B eriwa? Oba bulijjo abyogera ku mugumya? Tewali pulaani B. Mwana wange. Maama bw'atyo n'atuula n'atereera. Singa tetwava wa kitaawo. Ye omwana amugamba lwaki tetudde wa taata osanga?
Maama agamba singa tetwava wa kitaawo gwe wali badde kyenkana wafadda. Oluusi nange naali badde siri mulamu. Naye ate twali basanyufu. Nti mu kusooka baali baavu naye ng'ate essanyu weeriri. Kulumu. Taatawo. Era bw'ati agenda maaso n'okuba nga amujjukiza ku kabaga ak'amazaalibwa. Okajjukira k'otera okwogerako. Era mugandi ojjukira amazaalibwa ago g'otera okwogerako ge mazaalibwa mwana muwala ge yasembayo okulya ewa taata. Era bwe batyo taata yali ayise emikwano gyali gizze baabano bakulu banne. Kale ne bagenda maaso n'okujaguza amazaalibwa ga Lisa. Lisa bagenda maaso n'okumuyimbira amazaalibwa. Ebyokunywa nga buli kika kyonna weekiri wano ku mmeeza. Maama agambye nti waali tewali ssente ziri awo naye ate nga tulina emirembe mingi nnyo ne kitaawo. Atunyumizaamu obuzibu wa gye bwava era ensobi wa gye yava okuba nti kati bali kasasiro. Bw'atyo taata ng'asooka mpozi ayaniriza mikwano gye basobodde okujja okumulinnyira mu bigere. Agenda bulungi nga nsooka mukyala wange abagenyi bange ayanjulira omukyala bagenyi baffe bakama bange ate bakama be ate ng'era be bagenyi. Bw'atyo maama ng'abalamusaako ye mukyala Anita nga asookera ddala oli asookera ddala eri mukama wange bamuyita Majegere. Oyo nga ye Majegere injiniya. Kulaba muganda wa injiniya Majegere. Nga owokubiri omanye abasajja bw'ofuna ku kasente otandika okwetuuma amannya ag'enjawulo. Oyinza omusanga ng'oyo ye Binyonkondo, nsanyusa okulaba ssebo ne Majegere. Ate nange kantwala omukisa guno okwanjula ku famire yange. Kaakati nga ne bano nabo abanjulira. Sookera ddala wali nga baleze oyo ye Henry. Kaakati ng'asooka abanjulira Baby Henry ye mulenzi gwe balina mu famire era yakyali omwana omuto. Nzizaako ate gwe bakuliza amazaalibwa ono kasukaali semberako eno kasukaali nga akuza amazaalibwa ge myaka 7 ye Anita nange sole ye Lisa. Bw'atyo Lisa yono ye mwana omuto omuwala. Pozi kano wadeka kodyo. Bw'atyo nga abagamba ate kano kabadde kakodyo mbadde sibanjulidde aboobeza ettooke nannyini kubazaala nga ye mukyala amiddwa nga Anita. Kale nga musajja mukulu ye yali famire ye ennungi ennyo. Bali mu ssanyu ery'ekika ekya waggulu ennyo newankubadde nga ssente baali tebalina bulungi. Nga bw'obalabye batuwadde obudde. Kati be bagagga be yali afunye musajja mukulu ono amuyiddwa nga John. Ongera bamanye embeera yange bakama bange naye mmanyi nti nsaba musiime. Hano bw'atyo ng'asooka yeetondera bakama be munnange pate si yeri awo nti y'amaanyi nnyo naye n'abasaba bambi kana akatini ke basanze waka wano bakasiime era omukolo gugende mu maaso ogw'okusala keeke. Bw'atyo Lisa n'agenda maaso n'okuba ng'asala keeke nga bw'olengera. Kale ne bagenda maaso n'okuba nti balya keeke. Mwala wange agiyita baaside. Balaba keeke ngamba daddy ondeetera ddi baaside. Leeta baaside. Kaakati bw'atyo Lisa ng'agenda maaso okuba nti agaba baaside. Gabira buli omu. Baaside enyuma nga mwenna muli famire mwenna muli wamu. Kale bw'atyo lyessanyu lye baalina mu maka muno. Taata yali amaze okwanjulira mukyala w'emikwano gye gino okuli Majegere. Nga buli kyakunywa kyonna waka wano weekiri. Naye obuzibu bwavaawa. Firimu egenda mu maaso. Eno bagiyise ATIIKA erina n'ebitundu biweerawerako. Olunaku olwo mikwano gye gyaleeta ssente nnyingi nnyo n'ebirabo. Kati maama ajjukiza muwala we. Funange empuliranga. Maama nti ku ssente emikwano gye zaaleeta ku mulundi ogwo ne maama kennyini yeesika. Ngalaba abakulu bano Babinyonkondo Bamajegere ssente bayiwawo buyiyi. Na weegendereza abantu abayiwo nnyo obuyiyi ssente bwe batyo.
Katonda wange nga Katonda sokoleke naawe ak'omutwalo kagudde mu keeki. Obwo bwe butonotono bwe busolo bwe tulunda ate ewaffe. Sente ezo tuyina nnyingi naye nga bwe butonotono bwe tusobodde obba mwe tubawadde chenji oyo chenji buchenji. Mama Lisa naye kennyini yeewunya ku lunaku olwo sente baakuŋŋaanya nnyingi ku mazaalibwa g'omwana. Lunaku lwa mukisa. Mama bw'ati anyumiza muwala we. Ne lunaku lumu. Amuga ne lunaku lumu. Kitaawe yakomawo okuva ku mulimu. N'angamba nti yali afunye omulimu nga musanyufu nnyo nnyo. Butuufu nange ne musanyukirako. Olw'emikwano taata gye yali afunye emipya yakomawo eka ng'agamba yali afunye omulimu omulala ng'ate omulimu gwe gamba gwali mulungi nnyo. Ne mama kennyini n'asanyuka. Era bagenda okukola. Kati awo maama byonna anyumiza muwala we. Nze akulira akabinja kano. Kaakati waliwo akabinja. Omwami gye baamutwala emikwano gye yakwatagana nagyo egy'abagagga. N'omukolo guno. Mu kaseera ako nga bamugamba nti obanga weetaaga okubeera omugagga nga ffe oyinako by'oteekeddwa okukola. Akabbo. Twagala amagye 3 n'akabugo. Akabbo n'akabugo. Mu ebyo ekisinga obuzibu. Omanyi ng'oyingira ebikoosi ng'ebyo ebyabakanywa musaayi basooka kukusabayo obuntu obutonotono. Tebatuukira ku saddaaka nti oba leeta mukyala wo oba leeta maama wo. Basookera kusaba nkoko, ne basaba obubbo, ne bakusaba n'ebyayi. Naye gye biggweera. Mu ebyo byonna okukakasa bye tugambye. Kaakati nga baagala omuyingiza mu kabinja kaabwe akaabakanywa musaayi mbu akabinja kaabagagga. Kkiriza. Bo balina ssente empya n'enkadde. Ndi mwetegefu okukola. Kaakati ye abagamba ndi mwetegefu okuyingira akabinja kano. Okay, woba oli mwetegefu okuyingira akabinja kanzije. Akakulembera sayidi eno nga yoono. Kaakati musajja ati ye yali alabanga obusente bwafuna Buganda. Ayagala afune batera okugamba nti obusente bukazi. Ayagala afune ku sente ensajja. Kaakati omukulu yaleeta ekitabo nga balina okukola endagaano naye nga eddiba ly'ekitabo lye lisooka okukanga. Eddiba ly'ekitabo baalikola mu lubugo ne babikkula ekitabo. Kitabo kikino bamala kiwongerera. Rakshore watumatwanyani atika. Rami watiani atika. Balina olulimi lwabwe lwe boogera nga bagezaako okuwuliziganya ne mukama waabwe Atika. Balina omusambwa gwe baasinzanga Atika. Munnanga Atika. Kaakati ekitabo nga bakireeta mpola mpola paka wano mu maaso ge kikino ekitabo buli omu asooka kukiwongerera nga bakimutuusa mu maaso. Olaba akambe kano ekitabo nga eddiba lya lubugo. Mikono 2. Kwasa emikono 2. Ogenda kubikkula ekitabo ekyo. Ekifaananyi kyonna ky'osangamu mufumita akamba ako. Laba ekitabo lyekkuba erigenda otujjawa. Kaakati nga bagenda okusinkana Atika bamutegeeza bikkula ekitabo. Gwe ekifaananyi ky'olaba ky'oba ofumitamu lyekkubo kyekiringa ekisumuluzo ekitujja wano okututuusa ewali Atika. Nannyini bugagga, nannyini maali yonna baabano. Bannange tunuulira. Ne yeetegereza mu kitabo. Mu kitabo ate nga ndawo kifaananyi kya mwana wange. Mu kitabo nga mulimu kifaananyi kya mwana we. Ekyo tekirina buzibu. Yalondeddwa okuba ow'omukisa. Kaakati mbu omwana abeera wa mukisa olwo. Kaakati gwe fumita mu kitabo ekyo ffe tusobole okutuuka eri Atika. Bannange tunuulira. Kwe kwagala eby'obugagga, kwe kwagala ebingi. Bapipo twagala bingi. Buli kyofuna tekimala ate ne bwofuna ebingi ennyo nabyo tebimala. Bw'afumitamu ne basitukawo. Kati Atika ayogerwako gwe musambwa.
Uneno ATIIKA. ATIIKA Musambwa. ATIIKA tanywa mwenga anywa MUSAYI. Ne bayingirawo. Ye ATIIKA. Ono mumubulidde buli kimu. Bagenda okuleeta maaso ga ATIIKA. Balina okubanga bamaze okukubuulira buli kimu kyonna kyogenda okusanga maaso ga ATIIKA. Bayingiza omupya mu kikoosi. ATIIKA n'ATIIKA. Sembera. Kakati ono ye mupya gwe baakafuna ng'amugati sembera wano kumpimpi ndabe. Bano balina okubanga bamubuulidde buli kyetaagisa kyonna. Ayagala bugagga. Ensonga enkulu ng'otuuse mu kifo kino. Anti wulira. Ye mmizi. Era bw'obanga tosobola. Ekisookera ddala olina okubanga oli wa mmizi. Bw'oba olina omumwa ogw'oluwewere waalibadde otemanga bukyali. Oti? Nga tetunnagenda wala. Kuba ebikolebwa eno biba bya kyama. Jajja. Yasobola okumira buli kimu kyonna. Kaakali musajja atola okuba ali desperate ayagala nnyo obugagga ne banna abalaba bagagga nnyo. Yakkiriza okukola buli kimu jjajja kyagamba. Olyoke weekyange. Agamba tetwagadde bituuke mu maaso weekyange wali bivuddemu kati ng'okyasobola. N'otatumalira biseera. Omalidde tugende mu maaso. Tugende mu maaso omaliridde. Agajjajja mmaliridde. Nga lyekkubo mwanyina ofunira ssente. Kale bwe banga lyekkubo mwagenda ofunira obugagga yakkiriza n'amalirira. Obugagga bwetaagibwa. Kaakati ATIIKA akuwaaki. N'asooka amugirayo wano ensawo. Ntoyagala nfimbi. Tawe n'ogiraba. Ensawo yiino ogiraba. Mulimu omuti. Ogulaba? Nga mu nsawo mulimu omuti. Ogenda gutwala ewu. Oba muvakedo. Oba muti kikaaki. Ogenda gufukiriranga amazzi buli lunaku. Kaakati omuti ng'agumuwa ayina okufuna waagusimba agufukirire buli lunaku. Tayina gukkiriza kufa. Ayina okugufukirira buli lunaku. Bw'atyo yakkiriza musajja mukulu n'atwala omuti. Ebintu bya lubaale bitandika bityo mpola mpola. Muti baagumuwanga muto ateekwa okugufukirira. Oba guno gwa katunda oba muti ki. Nga buli lwagira emanju amagamaga tewali andaba. Bagamba nina okufukirira omuti guno. Ate gwe muti ogugenda okubeeramu ebibye byonna. Olaba bantu waka nga alina omuti gw'ayagala ennyo tebagutema tewali agukwatako. Nkusuubiza kino. Kati maama aliena alina kafirimu kamukutta akaaba n'amaziga. Omanyi abakyala balina obuzannyo bwabwe. Bawange ssebo tugendayo. Endeka naawe bagenda okutta togendayo. Maama nfudde enzo agenda okugenda bamutte. Olaba nange gwantadde kola. Maama Lisa kafirimu ka Junior kamukutte. Mu kaseera kato nange ugenda kunkiba. Nakyenjagala okukusaba. Aga kyenjagala okusaba mukyala. Leero njagala tugendeko out. Anti eby'omukwano bigenda nakutetenkanya. Kutetenkanyiza gw'oyagala. Kaakati leero ng'ategeeza maama Lisa munne mbadde njagala kukutwalako out. Ne munnange enviiri nga zirabika bubi mukwano. Tina mutawaana. Kyonna kye kiri. Kaakati maama Lisa agamba ngenda kusooka malotereza enviiri tugende bulungi out. Bannange. Kyakka bannange mwami. Yasalawo abeere ng'akwata omukyalo ono mbw amutwaleko out nga bwe yali amugambye. Eno ekyagenda maaso bagiyise ATIIKA ye paati esooka. Kaakati emmange eno waliyo ennyumba. Yamukwata n'amuleeta paka sayidi eno. Amalisa. Wanje. Naggulidde wano ogenda otandika okubeera. Amugamba naggulidde ennyumba y'eno w'ogenda otandika okubeera. Omukazi n'asooka atyamu. Ababadde tebalina ssente wadde 10. Okuva n'enkya. Omwami amugambye okutandika n'enkya. Eno ennyumba nagiguze mu cash. Obolooza byakulimba n'ebisumuluzo biibino wano w'ogenda otandika okubeera sawa ya kukyusa mbeera. Are you serious? Okakasa. Maama Lisa yeewuunya
wadde okubuuza mbu taata Lisa sente wazijjeewa yamugwa mu kifuba yayongera kumwebaza. Taata Lisa nga amaze okumuyiwamu ennyumba kati nalowooza ennaku gye babaddemu alowooza ebizibu bye bayiseemu yalaba nga alabika atandise okutuuka ku lyengedde. Bannange tunuulira amuganya ennyumba gye naggulidde amaka ge gano w'ogenda otandika okubeera. Asooka ateekayo ekisumuluzo alabe oba kiggulawo nga tannaggulawo. Mukyala alina eddiini nnyingi nnyo n'asooka afukamira ennyumba n'agiwongeyo mu maaso ga Katonda. N'asooka afukamira n'asaba Katonda ayinza byonna. N'asaba Taata Lisa, show some respect please. Taata Lisa nawe fukamira Katonda tumuwe ekitiibwa. Eno gwagamba okufukamira yali ayina yeji yali atandise okufuna sente nga tewategerekeka n'amala gafukamira okusanyusa omukyala. Kamale gafukamira. Kakati batugamba nti nga wayise omwezi mulamba biki ebyaddirira. Firimu egenda maaso bagise ATIIKA yeri ku lutimbe. Kati gayi yaddayo yaddayo ew'omusambwa ATIIKA anywa musaayi mukaleku ayina kakalabashi mwanywera omusaayi. Kakati nga zimuleeta musajja mukulu myezi gyagenda giwera adde wa ATIIKA. Ogenda kufuna enkoko. ATIIKA amugamba ogenda kufuna enkoko ogisalire ku muti. Andi ezo zonna ziba saddaaka. Ebyalubaale nga tebiggwayo saddaaka teziggwayo. Era ogenda kusigala nga okufukirira amazzi. Amuganye enkoko ogenda gisala ogisalire ku muti. Omuti osooka oguyiweko omusaayi gw'enkoko kwegamba gwanguwa okukulaakula ate mu ngeri yemu osigale nga ogufukirira amazzi. Ano gye twakola. Jjukira endagaano gye twakola. Teri muntu n'omu teri mulya mmere ateekeddwa kumanya ku nsonga eno mulala yenna. Aga tewali ajja kumanya ku nsonga eno. Aga n'omukyala kennyini namugulidde ewaka ewalala nga atandise okuneekengera. Bwe wayitawo emyezi 3 ojja kukomawo ate nkubuulire ekisembayo. Kaakati bw'atyo musajja mukulu n'atendereza ATIIKA ekisa kyalina ekingi obugagga bwagaba. ATIIKA aliko enjala ayina n'ejjembe. Kaakati n'omusajja mukulu bamugambye omuti ateeka oguyira omusaayi gw'enkoko mu ngeri y'emu omuti ogwo ateeka ogufukiriranga. Omuti nno gwagenda gukula ebyaddala gwagenda gukula. Kaakati nno zisaddaaka zagenda mu maaso. Saawa eno bateekeddwa okuba nga nate basala ennyama. Mukama waffe ATIIKA omusaayi ogugivaamu omuzzukulu wo John. Kaakati omuzzukulu Yowaana wuuno eno aleese saddaaka ya musaayi gwa mbuzi. Asaba kuyingira mu kika. Senga nno buli lubaale yali asaba mbuzi n'akomaoko omusaayi gwa mbuzi naye ebimanyi osukkawo ne bakusaba akawanga ka piipo ne bakusaba omutwe gw'omuntu. Omanya bitandise okkaluba. Kaakati omwana omusaayi onagera kwanga akaleku keesuukunda teri akakutteko kitegeeza ATIIKA alabika olwanywa. Mwana eno ennyama bo balina okusigala nga be bagirya. N'asooka atyamu musajja mukulu. Akaleku kagenda okuggwa wali nga tekakyalimu wadde ekintu kyonna. Kitegeeza ATIIKA asiimye omusaayi n'agunywa ogw'embuzi. Kale baasigala batendereza ATIIKA. Mwana asigale ng'omusaayi anywa gwa mbuzi. Firimu egenda mu maaso. Bano batendereza ATIIKA ennyama baagise. Embuzi baasaze ennamba ne bagituulako ne bagirya. Musaayi bagusaddaakira ATIIKA. Bannange tunuulira. Naye n'agenda mu maaso n'alya. Yali amaze okuyingirira ddala ekika ebyaddala. Mukama waffe asiimye saddaaka gy'omuwadde. Mbu saddaaka ATIIKA asiimye
era kati ke kaseera obeere ng'otandika okulya n'abanene naawe ke kaseera ofuuka omunene nga ffe. Baasigala batendereza ATIIKA. Bannange tunuulira eno firimu egenda mu maaso bagiyise ATIIKA. Ne bagenda maaso n'okulya ennyama eri wano. Mbuzi nnamba bagituddeko abantu 3. Kaakati nga wayise ebiseera nga biibyo yaddayo. Era ku mulundi guno kye tugenda okukusaba bw'okimala. Kaakati wulira. Agamba kye tukusaba kasita okituwa. Ebbanja nga liwedde. Aga kyonna ky'osaba ATIIKA nja kikuwa. Kyonna. Naye ng'eva mu ntumbwe zo. Kati twagala ente y'amagulu 2 ng'eva mu ntumbwe zo. Mala. Ogenda kubeera mbi. Eyo bw'omala ogituwa, awo ogenda fuuka naggagga naggwano. Alina empya n'enkadde. Ekyo sisobola kukikola. Ente y'amagulu 2 bamusaba mwana we. Kola y'ensonga lwaki ndi wano. Agamba nti nkolerera abaana bange y'ensonga lwaki ndi wano sigenda kumukubawa mwana n'omu. Aganye. Takyalina kyakkola. Twakuwa omukisa okusalawo. Ate nga mu kusooka bamuwa omukisa asalewo abiveemu n'agaana. Kaakati yasalawo n'abiyingira. Bwaba nga baagala nte y'amagulu 2 nga ye mwana we gwateekeddwa okubawa. Bannange tunuulira. Ebyalubaale we bibeeredde ebizibu. Ekyo tekyalimu. Ekyokusaddaaka abaana tekyalimu. Twakuwa omukisa okusalawo. Gwe wennyini n'olayira. ATIIKA alemeddeko. Kinajja kyonna ogenda kukikola. Kati ssaawa eno baagala baana be. Baagala ku baana basaddaakeko omu. ATIIKA yanywa omusaayi. Genda ondeetera omusaayi. Kwata. Gundi kwata genda ondeetera omusaayi. Ng'ate gwa muntu ava mu ntumbwe ezo. Ogenda kugutwala ogufukirire ku muti. Naye toyingiza omusaayi ogwo mu nnyumba. Kali n'abaako omusaayi gwamuwa. Ogwo genda ogufukirire ku muti naye toguyingiza mu nnyumba. Teba n'omu akulaba kikole kawungeezi oba kiro nga teri alaba. Kati ate nze neetaaga musaayi. Oyo ATIIKA tagaba bya bwereere. Gabwe bugagga bwagaba nga bujjudde obuyi.